abatwala ekibiina tebakulabyemu busobozi. They did see leadership in you. So you can try FDC, you can try DP. Naffe NRM tulina betwammye ebifo. Ebyobufuzi webiri. What makes you believe what makes you believe that it is you? Era nopweta kuwa kadi ebe ekoze bubi. No. Neze na kinatu. Tino okwejjamu ebyo ebyobufuzi bwebityo. Jina simanyi bagwa kigoberedde. Nopu yagenda mu lutalo n'owekitiibwa Mpuuga. Naye kirabika baalina okuyita harmonization naddala mu bammemba. Waliwo abamu abasinga okkaayana balina abantu be baali balowooza nti oyo tasobola kufuna kaadi. Bajjukira olutalo lwe lwatuuka. Waliwo abaalabika abaasuka ne basala ne balabako sayidi gye bakola ki? Kati bannabe ne bafuna ekirowoozo nti oyo kasayidinze n'Empuuga bakakaaganya okwogera ku Mpuuga talifuna kaadi. Ndoza ekibiina ekituuka tayimu ne kisuna ne kigamba nti oke ono yamala n'ajja ewaffe ate mukulembeze mulungi bamuwa kaadi. Oli Bobi Wine ayina layini ye gy'aliko nga naffe newaffe President Museveni bw'ayina layini ye gy'akola ki gy'abaako. Eriyo mu NRM betwammye. Tewali muntu asinga magezi mu pate ye NRM. Kino nkyogera wano. Asinga busobozi, asinga magezi, asinga experience, asinga bitabo nga Maama Kadaga. Bonna abali awo ku seeki gye balonze tudde Kadaga basinga. Tewali amusinga. Not experience, not bitabo, not how governments operate. Kadaga yalondebwako okukulira parliament n'eza Bulaaya n'ezaawa zonna ezeegatta. Ezegera? Bw'obadde oyogera ku bakyala mu Africa abatuuse ku mutendera gw'ensi yonna Maama Kadaga abaddeyo. Ezegera? Naye twagimumye. Kubanga mu interest ya party wajjedda tuli ku transition. Nga tali wao temulaba wao. President Museveni ali ku transition. Ategeka tiimu enaagabira mutabani we obuyinza. Tajja kulonda abantu banaawakanya mutabani we na process. Buli ali mu NRM today must understand we are transiting to another government. Tuli mu transition process. Yes. Amagezi tegakola. Ebitabo tebikola mu NRM today tuli ku loyalty.